n'enteekateeka ez'okuzza omulambo kiba kisoose zijja kuza azikolebwa. So kitalo nnyo ddala. Munnabitono oyo Grace Ndugwa muganda ffe batata afudde mukama gwajjirudde ali mu ggwanga ly'Amerika. Kitalo nnyo tewali kyakola ffenna ly'ekkubo enjawulo ssaawa awo nno nenjala n'okusaasira ku bannayuganda bonna baviiriddwako abantu baabwe mu ngeri enjawulo. Kitalo nnyo ddala okuba nti tuviiriddwako abantu baffe. Nga bulijjo saagala balwisa abanaatusanga banaatusanga. Njala tandika n'akalowoozo kaayo. Akalowoozo kaalero kaakano. Kana akalowoozo njala kagende eri bannayuganda mwenna. Nga sinagenda ku Kigula LUJJI. Gw'omuzadde ali mu Uganda. Wasomesa omwana bati wamusomesa. Naye ng'omwana wo akufuukidde ekizibu. Ng'oyagala yeeyimirize waakole. Nga mwagwa mu katebe ka Yoseti Babaloda Musera mutano wa Kalizi nsi yeeyita Muzeyizedde ensanga bisibe Mana Peneti omusajja omubbi kafulu mupya yeeyita Mana Peneti nnyini neyagala twale mwanyi. Njagala mubeere nnyo abantu abagufu b'amaaso. Gwe nga tonnakkiriza mwana wo kampuni yonna emutwale agenda akuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nga wabuwala. Njagala osooka omanye omwana ono kampuni kyemutwala. Omanye weesangibwa erinnya lyayo ba director. Singa omwana afuna obuzibu ogenda kutandikira luddawa. Abazadde basinga mujja ne mukomplaini nga abaana bafunye ebizibu naye nga ne kampuni yennyini yatuta omwana wo togimanyi. Kati ffe oyagala tukole tutya bali ku social media oba oyagala poliisi etandike etya era obuvunaanyizibwa obuwaddaani. Ekizibu kye tumanyi bannayuganda baatujja ku rights zaffe. Gw'omuzadde ali nga wakkiriza omwana waagende tomanyi kampuni mwagendedde omwana tomanyi gy'ali tomanyi kyakola wabula wafuna ekizibu n'olwokotegera n'omwana nga yafunye ekizibu nojja ku social media ffe tukuyambe tutya nga ne kampuni yatwala omwana wo togimanyi. Namwe baana bawala bagenda mu biyumba by'Abawarabu ngira bategeeza mulekerawo okuyita mu kadinisa. Okuyita mu kadinisa ojja kufuna ekizibu nga kampuni tegimanyi yakututte nga niyakututte tegitumanyi. Kitegeeza automatically oba tolina muntu wagenda tandikira kunoonyerezaako kampuni kye yakututte. Ate nawo omuzadde bw'obanga omwana afunye obuzibu nga yagenda mu kampuni okwekalakaasa n'okwemulugunya kiri mu tteeka obuyinza bwo. Balemeraawo okuddawo okutta abaana bammwe nga mulowooza nti abaana be batta si bantu. Kino ekintu ekigende tuze kitubagamba mwe ne mulowooza ntusaaga. Akagendere kali nti basomba abaana ab'obuwala bajja mu Uganda mu kubalabisa nti bafunira emirimu naye ng'ate babasomba waliwo ekigendero kyokkendeeza enamba y'abantu abali mu Uganda bo baleetemu Abanyarwanda baabwe nga bwe baagala. Ekyo baleme okutegeera. Ekyokubiri waliwo akatale akatunda ebintu eby'omuwendo ebiri mu mubiri gw'omuntu gezanga ensigo omutima n'ekibumba era ng'abantu abirimu era ye first family oba ye last family nja yita last family kubanga yesembayo. Last family nero mu Yoseti Babaloda Musera mutano wa Kalizi nsi yaleta Muzeyizedde ensanga bisibe Mana Peneti omutunzi w'emmwanyi za Uganda. Mulimu mukoddomu Audrey Lwabogo omusenzi ono yatunda ebiwolo n'ensigo n'emitima gy'abantu. Oyo boyi njagala bere ku video eno. Bano bakola kyamaanyi nnyo okutunda abaana bwe n'obbabonyaabonya. Nfunye obutambi bungi nnyo olwaliro kunsinzira ku kyekigenda maaso. Naye nange olumu nemmwa ne ŋŋamba kyekigenda maaso mu Uganda. Abantu kye batasobola kwekalakaasizaako. Gwe omuntu nolanga omwana ali ku kizibu naye nga ne kampuni yamututte ogimanyi tosobola genda adde okubirawo enduulu. Genda okubirawo enduulu weekalakaasi lwakiri weeyambule bakutola okutulaze ku polisi nti weeyambudde naye ng'olaze nti weekalakaasiza. Social media twogera naye bano abasajja batemu. Bagamba nti bafunye abaana bammwe ne batemu. Tebaagala kumanya kasita bafuna abaana bammwe. So nijja bakubira omulambo gukutakungula. Abazadde mu making sure nti mumanya kampuni ezitwala abaana bammwe. Nammwe mwennyini abaana before nga tonyagala kuyita mu window kugenda kuyita mu bweru genda. So komanye kampuni kimu empise. Ojja kufuna obuzibu baleme kusasula. Osigale ng'oli mu buzibu. Kati bu video buno bugenze butambula olwaleero naye nange bumazeeko emirembe. Kansooke mbalage ku bumazeeko emirembe. Omwana ono mulaba bambi. Nyina ali mu kulaajana. Uyo. Nga ndi mutuuze weruwero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola niye nga tasasulwa. Nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yonna wekikwatako. Maama Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bw'olina. Nsobola ki nkomeza video eno kasita agambye ku maama Nabbanja wenkomye okutegeera newankubadde mbadde njagala kuyamba mukyalo ono kasita nkwogeddeko naye nga mukitegeere nti gavumenti yennyini yesomba abaana bamwe kati gwe bw'okubira omulanga Nabbanja akuyambe
nga mana peneti yennyini mana peneti yono Museveni mubbiwe mwanyi yose tibahabura utabasira mutana wa kazi leta yali bintu bino then banga akolo yakota kota mugalo mode kuba tunacho genda funa au sigenda kulwao akonkagadde kangereko kigula rugishalero ekigula rugishalero njala kigenderi bana Uganda mwenna buli omu ndenda kusingira ddala abantu bayita abaganda kano akanyomonyomo njagala kakoma olwaleero Boba kutenda okudduka toyita wosula era batumiddeko mwenna abagali abanyumira nyaka nyumiro kana ekigula rugi beba kutenda okudduka toyita wosula era oleka mwezi nakuzza kubanga bobogo bamusajja muno oleka mwezi nakuzza buli musajja yenna n'omukazi yenna ng'amanyo ina ga kiganda nyenda basa bakantu kamu mulekeraawo okukozesa olulimi oluganda okuwemula mwetemanche mukola nti kunteekateeka ezimu mana peneti yose tibahabulwa utabayisirwa mutabani wakale jensi yereke muzizede nsanga bisibiri kwata siniya ebintu byakola bino kwe kutamisa abantu olulimi oluganda okutamisa abantu abaganda ng'akozesa abantu abaganda n'owulira omukazi omukulu abasajja abakulu nga bakozesa olulimi oluganda okuwemula ebigambo ebinene gwe wali omuliddeko bukyangobera kushomera n'olenga amawanga amalala bakozesa ennimi zaabo okuwemula lwaki mukozesa oluganda okuwemula buli muntu atuka okubanga yeetamu kibayita omuntu omuganda tukimanyi nti mana peneti yose tibahabula otabasira mutano wa kalechezi ye kyayagala okukola yasooka n'amanya obunafu bw'abaganda akabinja kamu ak'abaganda obunafu bwabwe nga windows ekisooka ntono ekyokuli baagala nnyo ebiyise ekyokusatu baagala nnyo esente era naye akyogera nti omuganda kasita omuwa ssente obumaze asobola okulya munno olukwe ate nga kikulu abantu abali ku social media bonna basinga okuwemula amanya balina ga kiganda bavumira mu luganda lwaki tebawumula mu nnimi endala sooka weebuuze ennimi endala tezina bigambo bisobola kuwemula ekyo nga nkivuddeko n'otunuulira amawanga gonna agali mu Buganda gali olova gagenda mu mawanga 40 temuli muntu n'omu avaayo kuvuma tekuli muntu n'omu avaayo kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mvumira mu lulimi lwe waabwe era bano abaganda ababuyabuya abatooletoole abaagala obuwogo olw'okuba tebasobola kukola baavu mponga byoya bebawa ensimbi n'alumba omwana wa Nambi n'amuvuma n'amwogoloza ne weebuuza kiki ekigenda maaso era w'osanga abaganda abamu be bali mu kulya mu Muganda munnaabwe olukwe omusajja omunotha n'akubuuza what went wrong with the Baganda who are going against their fellow Muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu who are those Baganda who are chasing their fellow Baganda on land nenga ate bano tukimanyi bulungi babakozesa bukoso okuba obugo okuba bantu ku ttaka kubanga bagalaganda baganda bagoba bantu ku ttaka ogenda okukebera amanya ng'amanya gano si bantu baganda bakozesa amanya ga kiganda Museveni kyeyamanya tweyita amanya g'ekiganda tuyiga oluganda tuyiga ebikolwa byabwe ate byennyini tubikozese okubakubisa ebintu bye bakola kati kye bali mu kukola n'osanga omukazi omukulu ali mu kuwemula ebigambo ebinene teryamusiba amunenyako gwasiba n'osanga omusajja omukulu alina amanya ga kiganda avuma abaganda agoba abaganda ku ttaka ali mu kutugunya abaganda banne ali mu kutta baganda banne ne weewunya kyegenda maaso kino kirina okukoma abaganda mwenna abakyalina empeka emera nga muli mu Buganda buli mu diaspora mutandika okwekisasayizinga rights zammwe oba obuyinza bwammwe omuntu addamu okukozesa olulimi oluganda ng'awemula mumulinako obuvunaanyizibwa bw'aba si Muganda atubuye ng'obudde bukyanyolekera okwonoona olulimi oluganda n'okwonoona amanya amaganda nga mukoleramu ebikola ebyambyone mwe musinga okulya enkwe tugenda obbazula nga temuli baganda mwe musinga okutugunya baganda bannammwe tugenda obbazula nga semuli baganda tugenda okunoonyeza abantu abagoba ku mataka bayita baganda naye nga si baganda balina ebakolera kiki ekyabatuukako mulowooza munaagenda ne Lasty family ng'egenze kikibuzo munaagenda ne Lasty family ng'egenze temujja kgenda nayo kati mweddeko tukoyo tuswaza ekyo kimaze era ekigula LUJJI nkifundikidde ngenze ku video eyandeese era kansooke mu koweri erimu mujjukira bulungi nnyo kitaffe omwami eyakonebwa amakaage eruweero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agendayo omukulu ono ne bamuwa essuubi naye poliisi ne gavumenti olw'okuba nti omwami ono eyeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda amanya g'amatuufu ye Seviyumba y'ono musajja ono
muka video kano oyo yo bayisewo batya kimegeredde talinawo wadde akayiiko k'ettaka olwabeerewa mateeka nti mateeka aligagula ebyo naye nali ndi muntu mulamu kati oyeyita Sula Sserunjogi nenga amanya g'Ekinywanda Sevyumva kati Sevyumva yatwala ettaka lya mukulu Mugambwa ennyumba n'agikoona bw'amala ogikoona yagenda okulaba nga tekimumalidde ng'akimanyi nti Last Family egenda kyokka n'addira mukulu Mugambwa n'amulondola mukulu Mugambwa yaweebwa obutwa ali mu nnaku ze ezisembayo omusajja atwagenda kufa lwa ttaka naye tagenda kufa yekka kubanga ne family ye bagenda ginoonya bagenda kutta omukoomu yoyo mukulu essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu musajja muganda amutta ye Sevyumva naye nga yeeyita Sula Sserunjogi atta Mugambwa yenna nnyina ettaka baamuwa obutwa omusajja ate baamulolamu obutwa abakazi bagakoonye abaana be bali mu dduka ali mu nnaku ze ezisembayo agenda kufa uyo musajja muganda amutta Munyarwanda Omunyarwanda atta Omuganda teri ayogera naye kati ono musajja nze waliwo empuliranga ebintu bino waliwo ekintu ekikwi n'owuliranga ekintu kyagala kutuga mu bulago ofooveewo Sevyumva eyeeyita Sula Sserunjogi atta Mugambwa omusajja Omuganda gwe yasanga ku ttaka lye nga n'abaana boona essaawa zino ali ku kitanda gwe bawadde obutwa agenda kufa oli ayagala ttaka ate nga kino badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kati Last Family bano ba agenti bammwe nammwe kennyini kyemugenda otuusa ku Baganda Abaganda bagenda tuuka okuba nga beerwanako nga tekyali muntu akola ki nga tekyali muntu abayimiriza kati ono mukulu yoyo omusajja gwe baakonera ennyumba Lutamagozi Ssemakula n'agendayo Kyagulanyi n'agendayo bambi baamunoonya era ne bamutuusaako obula bamuwa obutwa uyo bambi agenda kufa naye n'abaana be balirira ku nsiko essaawa zino uyo musajja essaawa ne bagenda mubika nti afudde naye nga amusse yaani amusse yeeyita Sula Sserunjogi naye nga amanya g'amatuufu amekusifu bamuyita Sevyumva yasse omusajja Omuganda ku ttaka eririye ono si ye yekka abantu bangi bali mu kuttibwa mu Buganda naye nga teri muntu yenna anyega njala mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda Luweero okugenda okulaba omusajja ono nga bamukonedde ennyumba bambi baamunoonya ne bamuwa obutwa uyo omusajja agenda kufa ttaka lye limutta amutta ye Sevyumva naye yeeyita Sula Sserunjogi kamubaddizeemu yeeyita Sula Sserunjogi uyo omusajja bambi kamubaddizeemu ttaka lye limussa uyo omulaba bambi ali ku kitanda ttaka lye limussa n'abaana be babanoonya omukuomu bagala batta uyo abaana be babanoonya omukuomu bagala kubatta ttaka lye limussa ono yamutta oyo Sevyumva yeeyita Sula Sserunjogi musajja Munyarwanda mateeka aligagula ebyo naye nali ndi muntu mulamu bwe bayiga Oluganda baamala bo kati kusalawo kutta Baganda kati eno message njagala egenda eri mwenna bannayuganda bali mu Uganda era njagala buli agawumbidde agaggule gye tunaakoma okusirika ku byalo byaffe ng'Omunyarwanda atta Omuganda atta Omusoga atta Omukyoli atta Omulango atta Omunyulo atta Omutoolo nga tetubakozeeko revenge bajja kafuula kamanyiiro akasumagiza eyeyalira batutte nga tetubaddiza wallayi nkulayirira mugenda tandika okufuna resistance okuva mu bannayuganda buli Munyarwanda leetibwa mu kutta mu Munnayuganda nammwe tugenda bakyukira tubakoleko ng'obuyinza bwolagira ono mukulu bw'afa n'abaana mutandise banoonya mu batto lw'ettaka mwajja n'ettaka mwalijja luddawa kati video entuufu etandise Mukama bw'onoba ofudde akuwummuza mirembe ntegeezeddwako ne mu famire y'omugenzi Hajji Nasser Ntegese Bagala waliwo omwana yafudde era ne bawadde buwe butwa yafudde waliwo omukulu alina ekizimbe mu katale k'ewandegeya omukulu musajja Muganda nga okayanira ekizimbe n'abasajja Banyarwanda mu katale k'ewandegeya nfunyeeko information ne bantegeeza nti weegendereze nnyo bakuwadde ebbanga lya mwezi gumu bw'otakkiriza ssente ze bakuwa ogenda kuba ofudde ekizimbe bakitwale kano mujja kasalamu gye bujja kumunawula nti waliwo omusajja omukulu yafudde mu Wandegeya ng'abadde akana ekizimbe ku bizimbe bino buli katale k'ewandegeyawo kya flat
mujja kaje mukanzi mukateeke ku social media nga namuwoninga mulawula ati wala mugaga wandege yafudde go basse ninga muserwa kizimbe mujja tegera kye bayita information entuufu ekyo nkimaze kati ngize ku information entuufu tandike kansubira nti abasumba bonna batuuse mu abalina amakyaki mu Buganda bonna balokole mbagala kuno era ntandise bwenti era njagala Anita Amongi ojje ku video eno nga bwe tugamba nti omuze mbi gufira ku mugumba kituukiridde bulungi nnyo buli mubbi yenna yeefubitise mu ggwanga Uganda afuuse mubbi era singa tubadde n'ensi nga amateeka gakola essaawa zino omukyala gwe bayita Anita Amongi Mambitanga ntulege yandibadde ali mu kkomera yenyigidde mubbi obw'ekika ekyawaggulu buli ku international level emirundi ebiri yenyigidde mubbi obw'okubba emmotoka ekika kya Mercedes Benz S500 okuva mu ggwanga ery'Ebungereza ne yenyigira mu kufera eggwanga ensimbi eziwera emitwalo 5,412 eza pound ezaguze emmotoka eno bwe buwumbi bubiri mu bukadde 8 omukyalo n'alina okuba nga akwatibwa kyaze kitya tulize tubagamba nti gavumenti ababbi basinga bakulu abambala amasuuti ne tulowooza nti tebalina ki si babbi bano ono mukyala yenyigidde mu bubbi bw'emmotoka emmotoka gye baaguze gye mwategeddeko ekika kya Mercedes Benz S500 nabalaze omuwendo gwegula nga bogenda ku internet ku Google Moses nogisearchinga egula emitwalo 11 bozijja mu Uganda tewura na bukadde 5 omukyala ono munnange yenga ye yayita speaker alina akakiiko akamukolera emirimu gye ndala n'okugula ebintu omukulu ono yategezeddwako akakiiko kano nti munnange madamu speaker emmotoka eno gy'ogenda okuteekamu ssente nnyingi emmotoka teri waafe ssente zino ate n'ekikulu emmotoka eno bwe tuba twagigula emmotoka eno tulina kuyita mu Spear Motors kubanga Spear Motors eyamukulu wava munno yalina olukusa olutunda emmotoka eza Benz n'ozikola service n'okutunda spare parts waazo omukyala Anita Amongi ono bano bekiruse procurement committee eyiye ebadde mukolera emirimu gino bwe yamugambye ku nsonga zino omubbi ono mukyala Sadolin Mama Bitanga Speaker Anita Amongi kye yakoze eky'obuswavu kwegoba committee eya procurement emukolera emirimu gye ng'agamba yabadde tekyamukolera mulimu emudiisa bwodiisa bwetyo Anita Amongi olw'amaze okugoba procurement team ebadde mukolera emirimu gye ng'amaze omuwabula nti emmotoka gye babula teri makubo matuufu mmotoka nzibe n'essente gye baazigambye enkyamu ate nga tebasobola kugula mmotoka eno nga tebamaze kwebuuza na kuyita mukulu wava munno Godwin wa Spear Motors nga yayina yekka mu East Africa rights ezitunda Benz n'okuzijjanja n'ozikolako ki services omukyala ono mama Lususu Sadolin Paint Mama Bitanga bwe yategedde ku mawulire gano olw'okuba nti yabadde mu bubbi buno n'agoba procurement team n'agigobawo n'agigamba temujja kukola ng'ate nze mbalagidde n'abagoba kiyakoze ng'afuna bamafia abali mu parliament nga batandika okugoba ku mpapula zino ez'okuleeta emmotoka eno gye babbye ng'emmotoka etuuka mu Uganda kumbe emmotoka bagibbe mu ggwanga lya Bungereza era ng'erimu tracking device mpaka lwe bagitrackinze ng'eri Uganda lwakuba nti babuzabuza ng'abafuka bana abakyabubuza ne mujja kulya Interpol ng'ekimya omuntu awo ng'emutwala n'emmotoka yo nga wetwogerera essaawa zino Anita Amongi tiimu yagigobye eya procurement ng'emaze okumukakasa nti ebintu badde bakola bikyamu emmotoka eno badde balina kwebuuza ku mukulu waffe munno oba okumugamba twagala gula mmotoka eno nababulira ekituufu wabula ebintu bino bwe Anita Amongi byabitegeera bano abasajja ababbi basooka ne bagenda e Dubai ne bakola empapula eziraga nti emmotoka eri legit bwe bakomawo bamala okutegeera nti ebintu bino bikyamu ne batukira mukulu wava munno abakolere ku paperwork omutuufu alaga nti emmotoka ntuufu wava munno abagamba sisobola kukola paperwork wa mmotoka eno olw'ensonga nze sole distributor wa Benz mu Uganda so sisobola kubanga ngenda kukola ku mpapula zino nga ku online sirabako transaction ya mmotoka eno gye yavudde ate nga nze n'obuvunanyizibwa oba okutunda n'okugula emmotoka za Benz mu Uganda kino olw'okuba nti babbi Anita Amongi yabalegidde bagende mu maaso n'okugula emmotoka eno era ne basasula ensimbi ezo naye nga ekituufu kiri nti Anita Amongi yenyigidde mu kubba ensimbi z'omuwa omusolo ng'emmotoka egula emitwalo 10 mu 100 mu 100 ye ne bagigula emitwalo 5,412 eza sente eza paundi era emmotoka eno mujja tuwulira ebina bifuddeyo olw'ensonga nti emmotoka ne babbye enzibe nti omukyalo n'ategedde era n'agoba procurement committee team ye ng'alowooza nti ensi tegenda tegeera kale nga nabo gisimufungize Anita Amongi wetaga kwatibwa osibibwe olw'obubbi obufere n'obukumpanya nti naawe gw'omu ku bantu abatawabulwa nti abasajja bakola ne baga nti emmotoka omuntu alina otuwa information n'okutubulya emmotoka eno nabiki ebigikwatako wava munno
tetusobola kugula motoka ya Benz mu Uganda nga omuntu tagimanyiiko kyewakoze n'ogamba ntebikwatako tiimu n'ogigoba kumbe wenyigidde mbubbi obw'ensimbi zino nga ne motoka yennyini gye bakugulidde nayo nzire so mama Sadolini Lususu Bitanga wosana kukwata osibibwe nga najisi mufungize olw'ensonga nawe ofuuse kagumba wegoge mu ggwanga lya Uganda okitegedde bulungi kati nno awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku security alert gye nnina olwaliro njoke ngende ku bintu ebirala ebiddako. Alright, kansubira nti Yoseri tiyahabulwa lutabaisira mutano wa karekeze sera nemuzezere sanga bisibe lukwata senior mana penalty kofedira otuse kuno bwemba mukole ekintu kyonna moyo mwongere ku nga amanya ge mana penalty kubanga amanya ge nyini yage wadde fe tuliwo kuwa amanya go nagajjuza so mukulu mana penalty kansubira nti kuno kwoli ku video eya leero munnange nali nabadde ntudde wano mujjukira nze agange gansanga wano ningakola ko research nengazuula nti matuufu ebyantukako mwabimanya bulungi nnyo ku nkomerero y'omwaka guli ogwaggwa era njagala tegeeza Museveni nti enteekateeka ey'okubiri gye wategese eri obulamu bwange information nagifunyira gye nzije ntegeeze public nga nabo gisimufungize naye bifo nga sinagendeyo njala kutegeeza bwasindika batamanya ngambawo buli kintu kyonna ekyali mu kunkwata nakimanya baani abakirimu era ssedebekazi wateekamu na buli kimu nenfuna bannamawulire bali ku international level ku company ez'amaanyi abagala kunjjako interview neŋŋamba not at this moment nja kulindako nga maze osetula ebigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegeere nti ebintu by'okola byonna tubitegeera ono omwami ye first secretary owa embassy eya Uganda mu Ankara bamuyita Joseph Barije yono ye coordinatinga okunkwata omulundi ogusooka oba okunkidnappinga yo Joseph Barije ekifaananyi mu kikube mu kitimbi ye first secretary wa embassy ya Uganda mu Take mu Ankara bamuyita Joseph Barije ono yali coordinator mu nsonga zino zonna nolwe twogera Museveni yamu coordinating second attempt ey'okunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolagalamu n'akakiiko ka NRM akali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating ana abantu bengendo babulya so mukulu Joseph Barije emirimu gyo gy'okola ensi egimanyi njala bagamba mumulooza nti ensi bwe beesiisa abantu bategeera to prove you wrong mukulu mana penalty Yoseri tibahabula otabasira mutano wa karekezi eno kadi ogiraba nkulagako sample sigenda kulaga byonna eyo kampuni ogiraba bagiyita Al Jazeera eyo kampuni ogiraba sigenda kusembeza manya njala kuliisa kumulisa bwoti bagiyita Al Jazeera ogiraba kitongole kya nsi yonna ekyamawulire ono emu ku ba director bakola investigations namufuna dde nafuna wa BBC no wa CNN obabuulya who was behind my kidnap era kati njala kutegeeza Steve Nagano bawa interview olw'ensonga nti information yo nanjirina saagala gibwa at this particular moment nine za Al Jazeera neza CNN na BBC buli kimu kirina kati mukulu gwe tewategeera ati ndamanya ani ya coordinating ankulaza oli musajjawo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator na kati gwataddemu coordinating kuba nti basasini bo be bagenda coordinating ayo bamata Joseph Barije yagenda coordinating kati ekyo nga nkimaze nkulaze nti ebintu byonna byatuukawo biri well set biri organized mbira biri documented kati mulio kuba mwayika Windows mulowooza muosa due to the problem of cow mentality mwina cow mentality kyekizibu kya mbwongo mulowooza buli kimu kisoboka tekyakumalira go giyo bwe yayika giwateeka mu kadde $3 wa oyagala okunzita n'olwalira okumya ku table ku Tuesday wayina meeting ne mukkiriziganya ne first family mwakkiriziganya gwe first family yo gwe kennyini muhoozi Museveni Janet Odre Kulwabwogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne muteesa okuddamu okunkwata oba okunzita kati ntandise bwenti ngero kitegera kati mukulu mana penalty bwe yibanga emyaka gikubidde akatambala nga Windows zaayika weewumuzeeko when you attempt on something and you fail please sit your ass down and prepare your death because death is calling anytime. Sit your ass down mukulu mana penalty wetereze enensi sikuleka nensi kola your first attempt you're failing. How sure are you second attempt agenda kukola nga ate mbaza okufuna information yo nangenda jikuyaga bwe yabadde so mukulu mana penalty tuza ko engala byo wansi tuza olubengolo wansi tuza ko butasoma bwo wansi tuza ko cow mentality yo wansi meeting ya mu yabadde bwete kulunaku olwokubiri
mana penalty yoseriti bahabura tabasira mtano wakale jensera tamizezide sanga bisibe ngaita meeting bwaita meet yale taina jita na ye Janet Kemba bazimama sasiri yamutadde ku pressure namugamba buli chetu planning acho ndo mvubuka akikuba na achiwa tubade tulina time tuka mugomukanga tukisizo okulembeze bat kiganyirwa mvubuka oyo the same applies to Audrey Lwabogo musese namugamba ekintu kyekimu muhozi kanyirogaba muhozira garukwata si junior namugamba tata tulina ekizibu ky'omwana oyo omwana uje tugenda okukola kyonna akimanyira akiyiwa tugenda kukola ki the same applies to Natasha na kuwoninga oli luzira wagula ettaka ne luzira watandise okusengula abantu ku byalo ne kiyama n'omukwatira mu wamala n'omuta Natasha na kuwoninga ne kugamba pa ku bantu b'emitiyana wanze kuberuzira the same watudde mu meeting yagala okunzita na kuwoninga omulundi ogusembayo olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe na kugamba oli muwala muganda naye oganye okutegeera naye olwokuba nti bakuzala mu nte nkazina kaumenta naye ko mentality y'onfu ngenda ku exposing omwana guwazaala first born ogwa muzaalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya nkuwoninga omulundi ogusembayo genda mpola ku bantu ba Uganda oli mwana muwala oli nvandiirwa wandibadde weesonyiwa banna Uganda beruzirayo wali kitintale oli mu kutulugunya obugoba ku ttaka osenze ekyalo kiramba niyo osuubira ekyalo ky'osenda amini teyaliwo bote teyaliwo baaliwo kati genda mpola ku lwokubiri oluwedde ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi last family yatuula era nga ekubirizibwa Yoseti bahabura tabasira mutulanawo kaziseera tamana penalty meeting eno yatandika ku ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 4 ez'ekiro biki ebyateesebwako yalimu mana penalty kennyini Yoseti bahabura tabasira mutulanawo akalekezi mwalimu Janet Kemba mwalimu Audrey Lwabogo musezi muhozi kanyirugaba muhozi laga Lukwata Junior Natasha Patience Lwabogo bwepo ne Charles Peter Mayiga wasanya ku simu ngali ku conference call Chichi ekyali kyetuyita ekigendera ekitufu kya meeting eno bagiyita the last attempt to kill or to kidnap Lumbuye Fred Kajubi is talking right now to the congregations as we speak right now. Yoseri yagamba nti tulina okukola olumba olusembayo ku muvubuka olwo kubanga atufukidde stumbling block buli kyetukola kino mu plani zaffe era ono atulemesezza okujjawo obulamu bwa Mutebi atulemesezza okukyusa obukulembeze nga ne muhozi project yennyini agitaddemu eggere buli kyonna kyetukozaako okukola okukendeeza ku namba y'abantu ne bizinensi zonna mu Uganda omuvubuka ono atulemesezza olwokuba nti awa amawulire amatuufu ate nga ffe tetulina kufuna information ate tusobola gifuna kubanga nekusifu nnyo n'agamba nga bwe kiri tugenda kukola last attempt okukidnappinga oba okutta omuntu ono omuleeta nga nenda bwe gisimufungize mukulu ndooza ebyokukola ndibadde ofuna bingi nnyo kubanga nze kati sikyate nasala leerwe sikyati ekijja kijja kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina wagambye bw'oti wagambye tetulina kintu kyonna kye tusobola kukola ng'omukulu ono owomuntu omuhanga ali muki ali ku live ku Facebook ayogera bwe baga nti owomuntu omuhanga baga nti omusajja alina omuntu omunene naye nze sikisufa kubanga lolinda bakojja kutya kubanga sisobola kulabikira ali sobola nakutunira kubanga toli muntu wakutundwako toli utakutundwako wagambye mulina okukola ekisoboka kyonna okuba nti omusajja ono attibwa gwe muliro ogusembayo era noyita meeting yabadde mu batabani bokka n'ogamba nti omuntu otumwagala nga mufu kubanga bwe batavuddeewo tewali kye tugenda kukola nfuuse ekizibu omuziziko eri famire yo n'ebigendera byamu byonna era n'ogamba tutaddemu billions and billions of money tuganya ofuna omuvubuka ono nga batuliddeko ssente mpaka nakati atulimye okufuna naye ku guno omulundi tagenda tulema olw'okuba nti yabadde ya famire nga muze sobola kufuna message nagifunya mukulu wasanya alaji Charles Peter Mayiga kaloli wasanya gamulengejja ku simu yagambye bw'ati yagambye His Excellency I'm very sorry to attend this meeting but I'm very sad to say that each and every plan we had failed because of this man Lumbuye. Whoever comes on Sunday and expose each and every move which I'm trying to do in the line of my duties. So please, can you help me for the last time and attempt to get this boy to be killed or kidnapped, bring alive in Uganda? Wasanya yagambi bwati. Yagambye nti munansonyiwa ndi munakuwavu nnyo okumpita mu meeting eno olw'okuba nti ebintu byonna bye twapulaninga mbudde omukulu oyo gwe bayita Lumbuye anemesezza buli kimu buli lwa Sande akeera n'ankalakata n'ayogera buli kigambo kyonna ne pulani zonna ze twagala okukola ne kiba nga kinfuukidde kizibu nnyo okuba nga ntuukiza obuvunaanyizibwa bwenneeyamu okuba nga mbukola okutuukiriza ekigendera ky'okugjawo kabaka n'okujja Obuganda bwe kimu kikyankalanya nti omukulu ono alinga abeera mu Bulange oba aliko emizimu tetumanye oyo bwe yamaze okwogera bw'atyo ne bagenda mu nsonga ne bagamba bati mu mission eno kennyini
Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga wetwogerera ba top assassins olunaku lwajjo bamaze okufuna ensimbi emitwalo 7 ejja dola ejabaweereddwa bagenda kujja abanyarwanda batano ku ndwe yasindise abanyarwanda era mission eno teyabaddemu abantu be yasooka okuwa ensimbi muno mulimu Balamu Gahara mulimu Frank Gashumba mwali muli Muhammad Nsereko Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategeezeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks, the information might leak, but you didn't involve those look crooks. What happened again? I've got the information, now I'm here to what? To expose you. No gamba kosindika abanyarwanda batano ngo wadde mitwalo 7 ejja dola nga bagenda coordinating wa ono mwami Gwembalazeeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mu Ttake ono mwami bamuyita Joseph Balije ye first secretary ali ku embassy ya Ttake era singamba ekizibu kyonna abantu abalina okukwatibwa yono mukulu gwe bayita Joseph Balije akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba muyino mukwata Muhammad Nsereko muyino kwata Balamu Gahara bana basigadde bomanyiddwa nti bo balina okuba nti bakimanyiko bulungi nnyo tugenze maaso bamafia abatano byasindise yagambye nti bano mafia bagenda kubakolera wamu n'ekitongole kya CMI ne ESO abatamanyi ESO mwe kibayita External Security Organization bano baketera ebweru w'eggwanga Uganda bano bakolagana nnyo n'abantu mu diaspora babagala okukola emirimu gyabwe teyakomye okunabagamba tugenda kukozesa ne bamafia oba abantu bebasubira okufuna wano wendi basoke banonye nenga bagenda soka kozesa NRM agents wano okuba nti ban trackinga wenjagala bagambira buli basindise gendo tracking ennyoko kuba sirimu wangu wako tracking olw'ensonga si kyalina kyempya ate luli kye mwali mmanyi nti mukutte embuzi kumbe mwakwata njovu enjovu ne bwegenda mu TV enseji tegera nti TV yagudde kati mujje mpola yoseri tibahabula tubasira mutano wakati jensire temuzizidde ensanga bisibe mana penalty yagambye bwati nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleeta omwami oyo nga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mwetaaga omulaba akoze eddibu ddene nnyo ku ggwanga ne ku bizibu bye nnina wano n'okuba nti alemesezza ebintu bingi nnyo okubanga bituukirira bye nandiyagadde bikome so njagala omwami ono bamuleete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkooye okuba nti omwami ono antuula ku nfeete ng'akozesa social media ngezezaako okwakinga page ze ne bazitwala naye alemeddeko bw'atyo bwe yagambye n'agamba ngenda kweyambisa abantu bano abatano b'ensindika n'okweyambisa abantu bennaafuna eyo mu nsi mwali be tuyita abantu abali ku ground bamafia ne ba NRM okuba nti bantrackinga n'okunfindinga bwepo ne tiimu ene-executinga oba okutuukiriza ekikolwa kino eneeba ezze oluvannyuma gurupu eno ejja kubayo abantu batano abagenda otuukiriza mission eno era omukulu ono mana penalty yoseti bahalota basala mutano wakale zensiere etansanga bisibe mzizende yagenze maso n'agamba ng'akagudde ku ddoboozi kino kirina okukolebwa kiggwe omulundi ogusembayo saagala kuddamu okuwulira ku muvubuka oyo wadde okuwulira ekigambo ekimuvamu ku social media kati mukulu gwe nga bw'olina obuyinza era ku nsi kuno olw'okuba nti otta mukulu mana penalty yoseti bahalota basala mutano wakale gwe nga bw'olina obuyinza obutta eno le second attempt gye wakoze nesereze wawaddeyo nze ngamba zibanjeyo ng'obudde bukyali nkulaze ne kutegeeza kye kigenda maaso goyinza okulooza nti nkyali oli gwe wakwata kati siri ndi mulala nnyo ate sikyatiisibwa kati ngenze maaso nkyabawa information yagenze maaso yose n'ayongerako oti nti ne muhoozi project yennyini gye tutaddemu ensimbi empya n'enkadde okutunda ekiwongole kino ekyagaanya olw'omuvubuka ono okuvaayo okuba nti yeexposinza kuddita plan ze tuba tulina na buli kimu kyonna muhoozi kyagezaako okukola era kyovula abantu omukulu ntumusindika ebweru w'eggwanga agezeeko okuba ng'ayogera n'abakulembeze olw'okulaga bannayuganda ekifaananyi ekituufu naye bannayuganda bwagenda ne yeesiga evvu teyategeera kikigendera kikyaba kya mututu olw'ensonga ne babagenza okukyalira bennyini bafuna bifaananyi naye oluva nga bageya nti eyi ate kati gona azazze kukola kikino ki bwali obaddekawo Museveni ng'otunda ejje evvundu ezize naye ng'ejje eryo buli gw'oliguza n'alinyanyambwa ati negifu ye gw'oliguza alikwata mu ngalo n'alinyanyambwa ati naye olumala oddinyanyambwa ati agajizize kati mutabani wo gyewakamusindika sofa yabaddeko ne Kenya recently naye nozalabye engeri Uhuru gye yamubuuzizzaamu ebyayogeddwa ng'avuddewo bimanyi tubimanyi kubanga otunda giziriza gifu bwe yagenze n'ayitako ne South Africa ebifaananyi tebinafulumira South Africa era yavuddeyo nga kyekimu bwe yagenda mu Egypt gye yasomera n'agole bamugoba era bagamba kino kye batuleetedde kuga ekintu ky'otunda kifu ne muhoozi project yennyini kiganye mulimu kusasula bantu kutambuza ekiki n'ekikolaze kiganye tugenze maaso
ebigambo byamazo byogera omukulu ono yo seriti bahaburo tabasema ndo mwaka lechezi ngenda maso munindeko nasindika abasajja be batano beyesiga bayinza okuba nga toka unaku lwancha batano du banyalwanda bebagenda okujano okolagana abawano basobola okuba nti bayiganze kenyini kabwa kwogera naye njera kugamba nti lweyagaliza mukachitawo bisere bisinga lutanyoko kati njera kugamba mukulu mana penalty teba kulyanga sente zo n'ekinusu nti okyalina kyosobola okuddamu okunkola wano wentudde exchange wali ogenda okukola munze nayo wali ogenda okukyusiriza munze nawo baabuuka badduka kati kintu kyagala okukola tubalinze wano kuba batuuka wano kyabalinza okuba balinnya ekiro kyale kuba sente wazibawadde information bazo gifuna olina nakola profiling yasooka yonna buli kimu nkirina zonna ziri set file zonna ziri set sindikana abanyalwanda bo anti babeera ne visa ndaku musanvu ku 10 bajje mbalinze totawana budde eno second attempt jiwakoze tutawana series emitwalo nsavu simanyi yana kunzita gendo nyo butofe bobo ya Uganda ogikoye ngolire kutulide tuwo buyinza bafikote twalo ndabu tonba do kyagino ale tojja kungana kwogera tojja nja kwogera mpaka nero munanzika munkebera nko bankyayogera ekyo mala biseera mu bantu bagenda okwogera ku internet nja kwogera mpaka nga internet nyini yagijjeko ate nibona agijjeko tujja funa the way of communication other way of communication tuogere mukulu mana penalty do you copy sa mana penalty yose kibabura tabasira mutano wa kadezi do you copy buli kimu kirina wano already information abazo gisasanya dda yafuniddwa dda abantu bategere gwe sindike embuzi zo wano ojja kuli omuziki memo siri wala nnyo omuloza buli muntu wakuttiwa mutefa mutemo twale all right awono nvuddewo ngenze mu maaso ebadde security alert ku side yange ndabagaye mutagingire ba pastor babere ku video eno bonna ba pastor abaganja babere ku video eno kali ngenze maaso ngaba mwatunudde ne mulaba olunaku lw'eggulo mu mawulire ebenda ku ezibadde ziyisaawo omusajja bana basajja obo entegera bya lunaku ki simanyi Museveni yalowooza ffe tuli basibe nnyo to the extent tetusobola kumanya ba agent be bana Uganda tebalina sente za kulya tebalina sente zigula mafuta zigula sabuni zigula ki nga n'abasinga business baziggadde olw'okuba nti alina ba agent be betuyite bikabada nga muno mundu omukulu gubayita bitatulo ono alina oluganda ku Janet era nga business ezisinga obungi azikolera Janet ennaku ezo omukulu ono yavayo n'agamba nti batwala ebintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakodyo kali kati bitatulo ono sente za gavumenti ezisinga obungi zibbiddwa bazimuwa nayizinvestingamu kati olw'okuba pressure ebayitiriddeko bana abasajja bagenda mu banka ne beewola sente ne basinga ebizimbe bino nti banka ne betwala ebizimbe bino tabana loss era ne mbuga mugera twakinga sente ziyabba temusobola zisanga kati olw'okuba nti yakuba omulala tebatunda ebizimbe bye bali tebabitunda nedda banka ne bitwala kubanga ali embanja olw'ensimbi zali amaze okujjayo okuwoozamu okutukuza kati nakuba omulanga bano ne bazanya akazanyo kabwe ne banka ne ba blockers okukiteeka mawulo ekipublishinga nti ayina ebbanja ayagala bamusasule teryali bbanja baagala kubba Yoseri tibahabulwa tabasiro mtano wakati nsiyareta mana penalty Yoseri tibahabulwa yenyini ne mukyala mama assassin Janet Kembabazi baragidde Bank of Uganda etaina Bank of Governor okuwa okunoonya obukadde 10 obwa dola bazuwe mukulu bitatuule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanjibwa mujjukire mbagambi bitatuule ye Janet era nga ne properties zonna zisingiza bitatuule za Janet okulagira babanoonye milioni 10 zino bwe bitatuule sente baagala kubanzi bitatuule talina mubanja kubanga mukozi wa state era sente zino byagaba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajjo amabanja agambanjibwa nenga mbazijukiza ono bitatuule y'omu kuba agent ba Museveni abanyarwanda bali mu ggwanga abalina sente zitalina alina essawa zino nga ne properties ezisinga obungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo nenga mu disguise business akola za Museveni nye Janet Kembabazi mwebuzabuza nga bafuka bana abanga bazo tutegeera bana Uganda tebana sente za kusasula school fees wadde mmere niye eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi baziwo omukulu ono bitatuule asobola okubanga asasula amabanja nenga bali mu kwongera kubba bubisereza mu wamusolo bavuwaze eggwanga tugenze mu maaso bwetuti
eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka. Nzijja n'enkola program ey'Essande mbumuli mbulange Mmengo buli lwa Sande ku Ssabbiiri ku lwali basisobodde kujja ne mbaga sigenda kujja. Mwali mukitegeddeko nti obuvo n'obuddo bw'akabinja k'abatuusi kabinja bubinja k'abantu akazze kawamba ensi nga kazitufutubbalamu era nga ne bakasanga obukulembeze obw'ennono kabusaanyaawo ko ne keeyimirizaawo. Abatuusi bano ensibuko yaabwe entuufu eva mu Ethiopia nejjange etalantuka neyingira amawanga galiraanyaawo ne Congo neyingira Rwanda nesangayo Abahutu n'Abatwa ne babagezaako bayingira nakati bafuga. Mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka. Naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusaanyaawo. Era n'abakulembeze ab'ennono abali basigaddewo abadduka abawanganka betuyita ba princes ne ba prince abali badduka mu mawanga ag'enjawulo balumbibwa ne baweebwa obutwa ne bafa eyo generation erizasaanawo obwakabaka bw'Olwanda ne bufa ne buggwaawo naye nga bwaliyo kana kabinja kabatuusi nga kakikola. Bwe nzija n'enkola video lesane mbumuli mbulange Mmengo mba mbagula maaso mana penalty yoseriti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi yomu ku kabinja kali akalwanyisa obukulembeze obw'ennono mu Rwanda n'abusaanyaawo. Mana penalty kennyini yali mu kulwanyisa obwakabaka bwa Buganda obusaanyaawo ng'akosa Banyarwanda banne abayita amanya g'Ekiganda. N'owulira omusajja omukulu ng'anenya Lumbuye okwogera ku nsonga za Buganda naye nga tasobola kumanya nzoogerako mu kkowe ki era lwaki nzoogerako kanjala bategeeza. Rwanda nga tennafuna bukulembeze buno bwe tuyita obwa gavumenti. Rwanda yalina abakulembeze bayo ab'ennono era akabinja k'abatuusi kano kaasaanya obwakabaka buno nga kakozesa abo bennyini abali mu bwakabaka okulwanyisa bakabaka abo ne babasaanyaawo n'obbalumba kwaba baali basenguse n'obalumba gye baali baddukidde ne battirayo n'okutuusa olwaleero nti obwakabaka bwasaanawo tebuliiwo. Ekikolwa kye kimu mana penalty yoseriti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi kyali mu kkola okusaanyaawo obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye nga obukulu bw'ayagala mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwo yabusensera abulimu nze ngezaako okulwana Abaganda abala. Mwe muli obwakabaka bwa Bunyoro musajja wattu nga lwakesa lwa balalinga kko ya Matamiivu bwe tugenda kuwa Lwenzululu obwo bbo yabutuula n'abufuuyira n'obufuuyira dduumu ne buzikira ne tugenda ku Bwattoolo yalina ekisumuluzo kyawe yamanya kyekinaakolebwa kyekitaakolebwe. Obwabusoga yabufudde luddo kyakuzanyirako kubanga kati yamanya program ki zaatwalayo nezitali ntuufu. Kati boddaawo n'obuuza lwaki njogera ensonga zino kubanga nsinzira mu byafaayo nti abasajja baserwajja okoota okusinga bannyinimu entanda baba bavadda nga bo balina kulwanyisa bwakabaka okujja ofuga nti basanga obwakabaka kiba kizibu nnyo mana penalty ne gurupu ye okutwala ensi ze baba baagala. Soka weebuuze obwakabaka bwa Buganda tebusula mu nnyumba mana penalty mwali kubanga ennyumba gyasembayo okubweramu. Lwaki alwanyisa okujja obwakabaka bwa Buganda okujja obwa Lwenzululu okujja obwa Bunyoro okujja obwakabaka bwa Buganda okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwendo by'okubiri ng'ate akozesa Baganda era Abaganda bennyini bali mu kuvuma Baganda bannaabwe Baganda bennyini bali mu kulya Baganda bannaabwe olukwe so mukulu mana penalty nga nabo gisimufungize mukwano gwo wasaanya Kalooli Gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaji gwokozesa okujja obwakabaka bwa Buganda namulaalise ebikola byonna byali mu kukola mbiraba naye nakugambye okujjako nga mumaze kunzita ekitasoboka temugenda kusanya obwakabaka bwa Buganda. Musajja atuwa Bunyoro yayiika Windows ne mumuleta kyagina ntegezeddwako nti bwakusanga mu kkolero n'akubuuza ne weetoola mu boddodamu n'omufeesi nga gaddamu ng'akubuuza ng'omuganda kubuuza ddanga gati nze sinda kulabako kati yembeera gye baagala bonna babasangula obwongo nga bakozesa obuto bw'enjawulo. Kati goba tonategeera nti oli musajja Muganda olina okulwanya obwakabaka bwo n'eggwanga lisigalewo ogira ovuma Lumbuye teeka ebirowoozo bye ku Lumbuye nga weerabidde nti n'obwakabaka ono mana penalty gyasibuka ye kennyini mana penalty n'akabinja kaabwe bennyini basaanye obwakabaka bwabwe kati wali obukulembeze bw'abatuusi. Mukiwulire bulungi so nno mutegeere bulungi nnyo lwaki nkola programs ezo lwaki njogera ku Buganda lwaki njogera ku Bunyoro njogera ku Busoga njogera no ku bwa Lwenzululu kubanga n'obwa ankole gye buli nga ne kabaka Banyankole essaazi nali mu dduka musajja tulwakesa lwa abalalinga nko ya Mutamiivu kubanga naye mana penalty yayagala bw'amala okuva ku bukulembeze buno bwaliko bw'ekikwatira afuuke kabaka wa Banyankole kisajja kusoboka. N'ekisinga okunvunaanya kwe kuba nti nasobola okwawula amenvu mu mbidde nti muno mwalimu embidde ezaali zesibye mu Banyankole n'enzaawulamu. Bw'oba oyagala okwawula embidde mu menvu ddira mana penalty omuteeke wali
omulete n'omunyankolo lino batandika okwogera olunyankolo ojja kutegeera nti mana penalty musajja mutuusi munyarwanda n'omunyankolo ligino waali bantu babiri banjawulo kati mukulu mana penalty nga tonnategeeza nsi yonna bigendulwa bibbi tujja ku exposing at the extent nga bwe twakwawula mu menvu ne tulaga nti gw'olimbidde kyeki tugenda okukola okukwawula mu bantu bonna bategeere ebigendulwa bye bituufu kati gwakyali wano agawumbidde ng'okyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana ne mana penalty simanyi muli obusente mukola ki ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka mujja kitegeera kati nga mwagala okutegeera ku Sande nabagamba nti ku wiiki ewedde nabagamba Obuganda wali butegese empira gy'ebika mu bitundu by'Ekkooki okusunsulamu abanaasobola okujja okubanga bakola ki basaba empira gy'amasaza mu Buganda wali omuggo Ekkooki naye nga mana penalty ono yakozesa oyo Ssaabakooki okulumba abantu ba Kabaka kubanga tukimanyi nti obwakabaka eyita Kabaka wa Kkooki alina n'entebe mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka mu Buganda buli muwogu Kkooki ssaza oba twalira Buganda eri yakkiriziganyako mu ndagaano olunaku lwa jjo mwana w'emigo nga givuga era penalty ono nga yali mu control yasindika abantu bakuba basajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka emigo mwagiwulidde oba video nzinako wano nzibalage katono kubanga sina budde information ina nyingi nnyo nenga njagadde bategeeza ebikola bya mana penalty byonna bitegere bulungi nnyo byakola linda kondooza kambaza nyirekano omugo mugulala gunyo ye bwati bwakola kyankalanya ofuge osanye Obuganda kati bw'owulira omuntu nga anenya Lumbuye okwogera ku nsonga z'Obuganda ne neebuuza ono bamana penalty ne bande bategera lunaku ki nja kuzoogerako awo no bategeeza nti obwakabaka Rwanda yalina obwakabaka bano bennyini bamana penalty n'akabinja kaabwe be baasaanyaawo obwakabaka obwo kye baagala okukola mu Uganda basanye obwakabaka balyoke bakole emirimu gyabwe nyenze maaso kati njala bawa amawulire agafa mu Kongo tukungende kugabasumba wetwogerera essaawa zino olutalo v'omwango bakafungula nkete lwandibanga lutandise okuteeka ekitundu ky'amasekkati ga Afirika ku Obunkenke ng'eggwanga lya Kongo likooye akamanyiiro akasumagiza eyalira nga lyategedde bulungi nnyo nti akabinja k'Abanyarwanda akakulirwa mukulu Pirato wepo ne mukulu munne mana penalty Yoseti Bahurata wasani mutano wakalekizi nga bayita mu kibinja kyabwe ekyabayeekera ekya M23 babadde batutte ebbanga bali mu kustawaanya eggwanga lya Kongo kutta abantu n'okubba eby'obugagga mu Kongo nga beefubutika nti banoonya bantu babayeekera nsi zaabwe kumbe omukulu ono gwe tuyita Kisekedi omukulu akulembera eggwanga lya Kongo yali abatunuuliza kyamulinga essalambu ery'enserega nti bano abavuka balowooza nsaaga mukulu Kisekedi yatwala obuvunaanyizibwa n'atendeka amagye ge bulungi ag'ekyama nga mana penalty ne Pirato tebamanye era yagenze okukya ng'omukulu ono Kisekedi afunye ensi ezimuddaka waggulu nga zimuwa obuyambi emmundu n'abasirikale okwenganga Pirato abasirikale ba Pirato n'okwenganga mana penalty Yoseti Bahurata abasirikale batandakaliza n'abasirikale ngira zitandise okuvuga otwogerera ne twesabire nnyo olutalo luno luleme kusiikuka kutuuka eno waffe naye nga tetwandisabye nnyo nti ebiyiika bye tusinga okwagala era mwegendereze nnyo naddala mu bannayuganda oligino abagenda mu lutalo lw'e Kongo bwe mulaba nga gitandise okuwunya mumukwate bukwasi migemera wala nga mugitunuza eno naffe kennyini we tuneegaganira okuva mu tulo tusobole obbayambako so temumala budde eri bwe mulya ng'emberenge ziwunya musaanukule busaanukuzi ng'emberenge muzizino ffe tulina kyayi waffe n'omujaja kweguli naffe tunaawulirako engalabi nga zivuga kwe tunaasitukira kubanga twetaaga tuni naffe tutandika okukola so mbategeezezaako olutalo oluli e Kongo olutandise okusituka mwandiwuliranga Pirato ne mukulu w'emmana penalty eyabawula esiridde kubanga Kongo yagambye ekoye ejjoogo eyagala kutandika kulaga basajja bano yensonga lwaki kati essaawa zino mu ggwanga lya Kongo kasita weeyogeza oba ne bakutegeeza nti osibuka eri wa Pirato oba wammana penalty ng'ate bakumanyi nti oli mutuusi munnange owawunyira ziizi emiggo givuga n'okwokya ebipiira ne bakwokya kubanga abasajja bakowunyo bakoye ejjoogo lya mmana penalty n'akabinja ke era nga otwogerera omuntu yenna yeeyita nti ava mu ggwanga eryo ery'omulirwano era ng'amanyi ku mmana penalty wepo ne Pirato egikukubwa bakuba gy'akatale egisigaddewo n'ogyota bwosi buliro alright kangende ku mboozi eddako alright kati wano mbadde njagala muntangire abalokole mwenna abali mu Uganda ntandise bwenti omanyi tugamba nti okalya ddaka ddadda envunyu ogirira mu katiko wapone busanga mu coffin gy'oba ofiiridde
abalokole mwenda bali mu Uganda mukama yebazibwe fenno tetubayinaako buzibu naddala abo abakyali ku mulamwa newankubadde Yoseri tibabula tebasira mutano wakati jisira itamuzezedde mana penalty akola nnyo kyamaanyi buli omufulo musiru okuba nti amukolera netukimanyi nti basajja bakatonda abamu ebintu bino tembiriimu nenga muri birimu wabutaagaane nga otwogerera essawa zino mana penalty Yoseri tibabula tebasira mutano wakati jisira itamuzezedde nsanga bisibe ali mu lukwe olwokwagala okujjawo basajja bakatonda nga abajjawo asobole okweddiza ebintu byabwe sina kindi abo bayinamu emiga oba bayinamu ensimbi n'abajjewo asobole okweddiza ebintu bye bino mbyogera nga nsinziira ku information yange ntegeezeddwako nti abasumba abamu muyina omukono oba muyinamu ensimbi za mana penalty ze yabawa naye abamu temuyinaamu naye nga mwafuna ensimbi okukola amakyaki gano mana penalty abaagala nga muli bafu kubanga wemateeka amakyaki wafuuse kyattunzi wafuuse golodi abaagala nga bafu kati njala tandikira ku mukyalo ono gubayita Pastor Emerida Namutebikula. Pastor Emerida Namutebikula mujjukira bulungi nnyo ndi bwe yatandika obuweereza bwe obw'okusumba endiga yabutandikira ano ku nfudu ewa Kisingiri Emmengo. Munnango mukyalo ono yayitiikirira nnyo era ng'akola ebyamagero. Waliwo yava ne yeefunira eddenzi lye bayitanga Pastor Kula essajja essaawa zino baami nga Pastor Kula mugenzi. Pastor Kula nazimba Emerida Namutebi n'okumutegeerera kubanga mukyanda Namutebi ebitabo byo biri awo bimusobosa okubeerawo mu bulamu bwe naye nga liyeetaaga omusajja asobole omubeerawo mu bulamu obw'okumulabirira n'okumutegeeza kyalina okukola. Munnange ndowooza omukyalo ono oba yayinamuko ku mukono gwa gavumenti omutonotono munnange ng'asuumukamu ng'avaawo Emmengo nga yeeyongerayo yagenda okuzimba kanisa ye n'azimba kanisa Vomwange nene enzibu bwe baatuuka mu biseera ebyokuba nti kanisa egaziye ekuze kyesaagala confirminga nti balinamu omukono gwa gavumenti n'okusinda ku information ginafunye naye kennyini bamwetaaga mufu. State yayagala okutwala ebintu bya Namutebi olw'ensonga tebayinza okuba bayinza okuba nti balinamu omukono mu ssente ze oba nga baagala mujjako bintu bye olw'okuba nti ekitundu yazimba kanisa kikuza ate nga ne kanisa nnene ng'aliwo missionary bweti. Yoseri olw'okuba nti yasensera amasinzizo amasomero bizinensi na buli kimu kyonna ayagala buli bizinensi buli kimu kibeeremu musajja munyarwanda oba mukazi munyarwanda naye nga abantu obeetadde mu kkowe okuba nti bannayuganda nga n'amanya balina ga Kiganda kati ye kyayagala amasomero gonna gannansangwa mu Buganda mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso abasajja bagokulya basinga obungi bonna banyarwanda naye nga amanya balina ga Kiganda Oluganda balwogera bulungi nnyo mukitegedde bulungi. Kati n'abasinzizo gana gasinga obungi ekereziya yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be Church of Uganda yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be ekkanisa ewangala neramula wantu wonna gye tuyita yaba Seventh Day yagikuba mu debituli tugenze ku Orthodox ekiri ekifumba mutoko n'amadeeni amalala olana embasamize yatuukayo mana penalty onookomawo munnange tulinze ya sitaani tonnagikola olaba n'embasamize mana penalty yatuukayo n'ateeka ebiwongole byo bibiri okuli ono Silvia Namutebi Mukandoni n'aleeta na Noli simanyi kulannama ne Bawe Kabwana Juma abano bayitanga bafere n'abateeka mu ddiini y'obufere n'abateeka babeera awo n'empewo za Buganda oyo gwe bayita mana penalty senior original lukwata ntandisongero luno munnange omukyalo bamala okusumukamu n'akola ekkenisa lino munnange Yoseri tibahabulwa mana penalty n'akabinja kak'Abanyarwanda baagala okutwala ebintu bya Emerida Namutebi baatandika bakyala bayagala nnyo okutwala ebintu bye nga tategedde naye nga mukulu ono mugenzi gwe tuyita omugenzi Kula yali ategerera Namutebi nga yambalira ensimbi yamuwa programu yambulira na buli kimu ng'omukyalo ono era batambula bulungi. State okufuna Namutebi yalina kukola ki? State okufuna Namutebi yalina okutta Kula era nga Kula yababuta abasajja ba SFC ne bamugjawo nkiddamu. State okufuna Namutebi yasooka kutta Pastor Kula era yafa musajja atu ne mu ttaka yaggwamu. Pastor Kula bamugjawo Namutebi n'asigala mu bbanga. Era ndowooza mwawuliramu okuyuuga mu kkanisa ye bulungi nnyo ng'olwo batandise omutambulirako bambala. Ne bagezaako omutega obutwa emirundi egisukkamu ebiri mu mmotoka ye n'abonekebwa Obakano n'amuyamba n'amulabisa n'amugamba nti waliwo ekikyamu ekikuliko. N'afuna omuzira kisa eyamukubira essimu n'amugamba nti attempt tebakakolako ebbiri muganda bagenda kukutta tirobinyike mu nsuwa odduke. Pastor Emerida Namutebi ng'akaana k'omusota akagezigezi bwe yamala okufuna information n'agikonfaminga n'abiyika mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Amerika nakati gyali gyesuubira nti anaavaayo akomewo. Bw'obanga wadduka ng'oli mu Amerika n'ogeza okudda e Uganda okumyawo engalabi
nawe basime nkubulidde namutebi naye bwokasitoko myangala byo nogiza mu Uganda nkubulidde kubanga bakwagala oli mufu ebintu byo yagala byonna tugenze maaso tugenze ku musumba ayitibwa Kiganda omusumba Kiganda nnono asangibwa mu bitundu by'omu Kisenyi ebitundu by'omu Kisenyi bino oba mbategeeza sayidi ki abamanyi obulungi mu Kisenyi kasitotuuka ku ddwaliro State Council ery'omu Kisenyi eno waggulu ng'okimba kivuva ku lubiri okkirira ngadda ku Nabagira Primary School gye basaanya kati bw'otuuka mu junction ya waliwo akaliro ke bayita Kamadoola mu Basumaali kati bw'ova Amadoola n'okimbakimba nga kkirira na kivubo otambulako meters 10 n'oweta n'odda ate wansi gye bayita ku Mpitambi Road ewakuŋŋaanira Abasumaali bangi kati bw'otuuka ku Mpitambi Road ate toyambuka nga Demmengo oyambuka odda mu Kisenyi eno gye baali baanika amalwa oba gye batundira amalwa gye batundira ne scrap eyo Kiganda gye yateeka ekkanisa ye yatandika n'akafo katonotono naye Kiganda oluvannyuma n'agenda nga agaziya ekkanisa eno agigula ettaka eryo oba yeyambisa ssente za state saagala confirming ekyo naye Kiganda y'omu ku basumba bateekeddwa ku hit list egenda okuttibwa era ekkanisa ye n'ebintu bye beddizibwe abasajja n'abakazi Abanyarwanda so mukulu Kiganda wonna wooli nkulabidde ebbanga ddene nnyo nga tukyali baana bato kyaki wagizimba ku luguudo lwayita Mpitambi Road kiri ekigambo ekinene ekisajja kyo nabaga nze siiwa ntuuka ku program mulumanyi bulungi oluguudo mulumanyi bulungi nnyo mulumanyi bulungi nnyo oluguudo naye nze nduyise Mpitambi Road lulimba Somalia wansi mbawadde junction wonna kuba nze emapu y'omu Kampala ndi mu mutwa ne kati mbwadde simple map genda ku lubiri eri ojje ng'okkirira Siri kuwanka Kigross Nest kuba eriddako endala ng'okkirira Basumali okkirire ojja tuuka ku Dollar State Council buli ku Dollar State Council toyambuka ku Nabagereka ate salanga odda ku ki nga kkirira agenda mu kuguna kivu tambulako meters 10 ng'ovudde ku Dollar Mamadoola ate oweta ku guno omukono ogwa ddyo okkirire wansi bw'okkirira wansi ojja kusangayo omwalo omunene oluguudo bayita Mpitambi Road kati bw'otuuka ku Mpitambi Road era oyongera odda mu maaso eri abalugwa gye baanikanga amalwa era kati batunda scrap na buli kimu era ndoza n'oluguudo bayinza okuba bateekayo kolansi Abasomali gye bawanga gye bayitayo kuki ku Mpitambi Road Kiganda ekkanisa ye gyeri era gy'ebeera tevangayo naye mukulu Kiganda wonna wooli engeri gy'osinza Mukama nkusaba Mukama akkingirize naye nga weebereramu kubanga baagala kujjawo n'ebintu byonna bitwale bw'oba alina musereza state sifaayo Katonda y'amanyi siri mulamuzi naye nga gw'omu abazze ku basumba abalina okugibwawo tugenze ku musumba omulala gwe bayita Kayanja wa Lubaga Miracle Center Kayanja Miracle Center abantu mwanege yatulwakyamuwogere nga tumanyi state agent nze nabagamba omulimu ogwange ng'okola Katonda y'anaamanya oba oliwo state agent gw'onoomanya oba olina ebizibu byo nsaagala kumanya Kayanja nkutadde kuladde emirundi egisukka mu ebiri naye njala kugamba ku bintu biri ogenda kufunako kimu bakuteza accident oba okutega obutwa naye ng'ajjukira oli ku ddobo ki olina ebizibu byo ng'omuntu Museveni byasinzirako okuteeka ku nninga okuba nti omukolera nti wandiyagadde nnyo omukolera naye weegendereze nnyo kuba ebigagga byonna by'olina bwe ziba nga ssente zaava mu ndigazo nga zirimu omukono gwa Yoseeri baagala kuggyawo ebintu bye babitwale nga nabo gisimufungize so gw'omu abali ku lisiti egenda okuggibwawo remember obadde ng'okulagana omusajja ono ne mukulu wo John Sentamu ali mu ggwanga erya Bungereza nga noono naye mukozi wa Museveni naye ennaku zino tebakyali makambugu olw'ensonga takyasula musasula ssente ziri amusasula luli so famire yamwe mwetereze nga nabo gisibufungize ngenze ku musajja wa Katonda asembayo gwe bayita Pastor Chiwewe Sichobe ono nno nga wakansanga Miracle Center Pastor Chiwewe amawulire gano gantuuseko ne neewuunya naye abatamanyi Pastor Chiwewe Sichobe ono ekkanisa ye eriraanye Diddy's World oba gye muyita Wonders World abatamanyi kansanga bone mwabasinga bungi kansanga mugimanyi wali Diddy's kali boyita ku Diddy's World osobola okubanga wakisesinga ekkanisa y'omwami ne abantu mbuuza omusajja n'ebintu byonna abimanya atya n'amakubu baba tutobye ne Uganda tutulooza tutobye ne Uganda buli wamu tutambuddewo bw'omuyinza otulamuza tulina emirembe we are here kubanga tutambudde bwe tutambudde nga tukola so omwami ono y'omu ku bantu abali ku hit list mukulu Chiwewe Sichobe gwe nannyini oba gwasumba ekkanisa ya Kansanga Miracle Center wateekeddwa ku hit list eno era nga ekigendererwa kyakuggyawo gwe
church yo yedizibwe abasajja abanyarwanda nga bakozesebwa government nkitegeddeko nti gwe bakuvuga buvuzi nkitegeddeko nakufumbira emmere akufumbira bufumbizi n'abakuuma era bakuuma bukuumi era ntegeddeko nti oli muzibu nnyo okubuulira information n'okutegeezebwa mb'olina amawaggali mangi nnyo mu butakkiriza naye Bibulia gy'osinza ekugamba eti nti beesiimye abo abakkiriza nga tebalabyeko bw'oba olina ekitabo ekyo nga kirimu essula ekugamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko mukulu kiweweesi manyi karakita zo ng'omuntu toli mwangu nnyo wakonvinsinga kubanga ne famire yo ntegeddeko nti ne bwegamba ekintu you don't care ngolooza oli superior mu kutegeera naye okutegeera si kwa buli muntu ate n'emputtu si ze zikulembeza okutegeera kwaffe wabula tugamba wempaka akunamya esatu bwe mpe mala okufunga n'otukolera nti banfungudde njagala otandika okwetegereza abantu abajja mu kyaki ennaku zino ntegeezeddwako nti abeesefusi nga bataano bakutambulirako ku muntalinga endyayo n'entambula n'ensula naye nga bano abasajja banyarwanda okusula bamanyi woosula bamanyi ani akufumbira bamanyi ani akuwa caayi bamanyi ani driver wo na buli kimu bakimanyi naye nga gwe omu ku bantu baagala okutagetinga ekkanisa yo bagitwale bulungi nnyo n'ebibugaga byonna babitwale era obulamu bwo buli mu lusuubo ng'abantu abalala to prove this asobola okukubira ku mukyala Imelda Namutebi akubulira story eno yabino ebintu ajja kubuulira lwojja otegeera nti kintegeeza nkitegeeza era information ntuufu nkiddamu gwawakana information eno ng'oli mulokole era ng'oli musumba ku gwenjogeddeko wano kubira mukyala Imelda Namutebi essimu bali mu Uganda bali mwami nekyetegeddeko yadduka Imelda Namutebi kula tali mu Uganda yadduka bw'aba tali Texas ali Boston nkiddamu Imelda Namutebi kula bw'aba tali Boston ali Texas gwe mumusumba gwenjogeddeko kubira omukyala eno essimu y'ekyama akubuulire ebiki ebyatuukawo luno otegeera nti engalabi yo yino gitereeza era osoma Bayibuli ng'ogitunuddemu bulungi manyi mmwe abantu naddala bannaddiini mulina empaka mugamba nze Katonda akuuma Katonda alina ebyokukola bingi nnyo entalo ziri e Syria Katonda gyali entalo ziri e Ukraine Katonda gyali kati gwe gwembuulira wano asobola okukwata essimu ya buyonjo ne weebereramu n'owumuza engalabi yo ojja gamba Katonda gye Katonda naye ayine abantu baaterawo mubiri ng'amanyi nti bategedde bw'onoogana okuwumuza engalabi yo mukulu Kiweweesi Kyobe owa Kansanga Miracle Center nawe munnange totuninyanga zo video bajja zijjayo baziplayinge kitegedde bulungi nze nkubuulidde mana penalty tatudde era njagala bategeeza nti abasumbano wammanga nabo bibamu kuba agent ba Museveni abali mu makanisa ne boolya bayomba toteekayo kyabo muno mwe muli omukulu eita Pastor Bujingo omuli Serwadda omuli ne Ssenyonga boogera toteekayo kigambo kyodala buli mulokole baleke bano muzanyo go bazanya mu kanisa temujja gutegeera kubanga gwa mana penalty bano bakozi ba mana penalty yabakozesa okutandika okulumba basumba abatuufu bali ku mulamwa yabakozesa era n'okuba spyingako yabakozesa Kajjala basa banono bugisimufungize abasumba benda budde please lubalembera nga nembiro kwotadde Katonda yamba yeyambye mana penalties against you era abaagala nenga bano mu kanisa ya Katonda wangale ya born again ba spy agent abali mu kanisa zino mwe muli Bujingo Serwadda ne Ssenyonga ne muli abalwana ne bakola baki teri asobola bakwatako wadde okuyomba kubanga bakimanyi bakolera mukulu mana penalty musiyaleta asanga bisibe muzeyizedde mutegedde bulungi sono mutegere kye kigenda maaso mu Uganda nga nabo gisimufungize tugenze maaso ensonga lwaki bagala batta eribweti Museveni akimanyi nti okutwala ebintu bina mu Uganda biteekamu abantu be abaakoze empaya ya bulungi ng'agimazeeyo bulungi nnyo kye kimwagazisa okuggyawo amakanisa ne bannyinigo bonna Abaganda abalimu abatuufu alekemu ensoboleze ez'abanyalwa ezisobola okuddukanya amakanisa gano okutambulira ku biragiro bye era ng'abasinga obungi bwe munaaniriza ku basumba bano ba agent benjogeddeko gwe mubuuza atambule ng'Omuganda akulage bajjajja kabeera omu nkiddamu ku basumba bali benjogeddeko abasatu gamba omu akulage ejjajjawe ekijja kye oba akulage bajjajja babiri gye bamuzaala olujja otutegeera nti Abanyarwanda for real gye bali abatebali ku mission mwenna bapasita Baganda bagenda bajjawo era nga recent abasumba badde bafa bonna babadde basajja Baganda kubanga neno born again church
ayagala giyingiramu giteekamu basajja Banyarwanda naye nga mission eno era erimu ne muwala we oli yeeyita omulokole naye ngamba otyo okatabonoga Mukama yeebazibwe nga kitawo akeera kukwata jjambiya n'asaddaako abaana b'abantu ongamba otya Mukama yeebazibwe era n'okuba crusade nga gwe kennyini ozaala abaana ojjamu embuto ojja kwata otya Bayibuli nga nti osaba Katonda akuyambe simanyi biki ng'omusajja gwe bakale mu kitanda akwata abaana b'abantu n'abasalamu ensigo n'abajjamu emitima n'agitunda mbonaawo oli mulokole nno omukazi omukulu atuludde emyaka akwata Bibulia n'asoma mulimu Mukama amuyambe naye nga tasobola kweyamba ye kennyini Janet gwe kennyini tosobola kweyamba naye ate mumukola ebikolo by'okutta abantu ne weebaka ne weegolola nodda mbuli n'ogamba Mukama yeebazibwe singa walla ayokera ku makya mukazi gwe nga tozuukuse kubanga luyagaliza muka kitalo ttanyoko kati pastor oba ye pastor Patience gwe omulokole oba ye Patience ndowooza omulokole oba ye Patience n'ogamba Mukama yeebazibwe mujjamu embuto muliga bali ku competition n'ogamba Mukama yeebazibwe kitaawo alagira abantu babatte n'ogamba Mukama yeebazibwe omusajja gwe bakaleyo mu buliri atunda ebiwowolo by'abaana atunda ensigo ali mu kutta bantu Mukama yeebazibwe nga mwannyoko ye siriyokkiira ne weebuuza ensi etulaza luddawa mukozesa Katonda okuyisa ebintu byammwe ne basajja mmwe ne bakazi mmwe mugenda kubonaabona mugenda kubonaabona naye ekikutta obudde kekinaabuta mujja kitegeera go family mana peneti mwenda mujja kubonaabona ngenze mma so namutegedde lwaki bigenda maaso mu Uganda nga amasomero bayagayingira nayingira amakereziya nayingira emizikiti nayingira amakanisa nakozesa abantu bennyini abalimu okusipanga ku bannaabwe mujja kitegeera nti ensi mbi eno message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora Yoseri tibahaburo tabasira mutano wakali jensi ele times zedde nsanga bisibe mana penalty aina ba agent bangi bemmanyi butamanyi njala tegeza bana Uganda mwenda bali ku ground gwe puna abali mu diaspora nino omusajja go bandetedde nga agent wa Yoseri wa iso omwami ono ne ku kitebe kya Nuupu olumwatira okujjawo era nanyumyamu naye nga musajja wa iso bamu kubatambuza omutwa omwami bamuta kibotodde Kakooza ono ajja nnyo mu meetings z'abantu mu diaspora ono ne ku kitongole kya ne ku kitebe kya Nuupu ajjawo era yefuula okuba nti wa opposition nenga si wa opposition musajja mukozi wa eso era gotasobola kusuubirizaako nti mukozi wa penalty wa mana penalty era nti mugabi wa buto mu diaspora era buli muntu yenali associate nzere kuna ye nkusanga nabo gisimu fungize esimu ye blocking toddamu ku associating na musajja ono bamuyita kibotodde Kakooza ngenda balaga ekifaananyi kye mujja kutya mujja kutya mulyoke mutegeere nti ensi bwe mugirooleza yavaawo dda mana penalty ensi ayagala gisaanya obusaanya mulyoke mutegeere nti omusajja ono si munna Uganda bulungi nnyo. Alright, nze nga bulijjo mbaleetera bwiro omusajja oyo gwe mulaba ali mu suuti eya bbulu ne ttaayi ye mukulu kibotodde Kakooza yoyo mumulabe bulungi nnyo oyo mbega wa iso atambuza obutwa mu diaspora ne ku local level bamuyita kibotodde Kakooza from reliable sources nga ne ku kitebe kya Nuupu yajjawo nga temumanyi era ndozo mula enyambala gy'ayambala ayambala smart nnyo akulowoozesa nti muntu wa bulijjo kumbe mukozi wa mana penalty mutegedde bulungi nnyo yoyo mukulu Kakooza kibotodde eso agent mu diaspora akolaganye n'abantu bangi nnyo era mbadde mulina enteekateeka zonna ze mukola ez'enkyukakyuka nga azibaliramu mudduke emisiri nga nabo gisimufungize n'essimu zammwe muziblocking yoyo saagala mugembe simu amutegedde essimu ekiyoyo bamuyita Kakooza kibotodde iso agent nenga nekamokya yajjawokko omulaba bulungi nnyo kati naawe yali mu kifaananyi kino ng'oyogera n'omusajja kibotodde Kakooza mukitegeere bulungi nnyo nti omwami ono iso agent wa eso agent akola mu diaspora n'ewaka okitegedde bulungi bamuyita kibotodde Kakooza mubazoomingire mmanyi mwagala nnyo zoom wuuyo saagala muge omusajja tetwamulabye omusajja atulimba ekifaananyi yuuyo mukozi wa mana penalty
mule bulungi nnyo muwozani agabuto mu diaspora abantu bafa biki ye kibotodde Kakoza state agent wa ESO atambula mu diaspora abera mu conferences zenjawulo abera mu nupu abera ludda wanenga state agent manzi byange byogera nga bibiri atayagala birekeewo ayagala bikwate kubanga sirina muntu gwenkolera mawuligano gakoleba na Uganda abali mu nsonga ez'okwenunula. Alright, nabagamba waliwo wano omuntu eyefudde ebbereje mu comment bamwe bamuyita Tichampamire si Tichampamire oyo bamuyita Segujja musomesa ku standard high zana amanya ga Mpamire omusomesa yamusomesa ye Mpamire Arthur kati Mpamire wa comedy azanyanga Museveni nakugamba nja kwabiza bwere nekugamba weso you struggle omanyi kasajja gwe moyino obunyo bukulinga obwa ddulu nosinika obunyo bukulinga embuzi esabalavu goloza lumuntu tategeera omusajja kusomesa gwatwala amanyage kubanga Arthur Mpamire ye musomesa yakusomesa notwala amanyage era ne musomesa ne kuzana high school wali ezana munkumanyi bulungi nnyo olira era ne theme y'okusomesa oli bwaba asomesa wanja olunyo kugwe tona byosomesa kubanga n'abaana bosomesa the biggest number of the girls bakozeseza embuto bazijjamu Mpamire weewumuzeeko amanya siga gona kugamba daleka kweswaza nanyini manya amuta Arthur Mpamire amanyikidwa musajja mweru talinga gubunya bukuli obuno bipo oyina dipo zikulinga ngonyo waddu n'obunyo bosinika ngolinga ngembuze esabalavu mukulu weewumuzeeko tumanyo state agent nakugamba nja kobya nga towulira nkumanyi weewumuzeeko Eddie Master yakusomesa yali nanyini somero Alliance model wali ku Gulubaga Road byo byabiranga byavaawo ewantikago byabiranga nayo bakusomeseza no gende makeno ofuna flat degree no tandika kufuka kusomesa ngali byosomesa na utobitegira nkumanyi bulungi nnyo era ne kusanaza haizana zibogeno kubwa bakubuza omusomesa ngosomesa bagamba Arthur Mpamire so sigwe Mpamire you are nothing. You are dense like you are dense like your boss Mana Peneti Museveni. You are dense. Toina na ochori kubuza nga ifukana aba. We know you. Only dense. But you never bakumainde only dense they also mess if it is not Arthur Mpamire the one who the name you took from him. Nothing you atoina choli na. Toina choli na kanja kwabiza bwere. Nanyiri nyamwita Arthur Mpamire. Brown in color. Very bright guy. Musajja na muchiga musajja mulungi nnyo talinga gwe yefula oli musajja mugandi osiruwala olinga abantu bakawo mentality Segujja nakugamba nebo oli tambula n'obeera mbanyarwanda emyaka 10 togenda fuuka kabinja kabanyarwanda bajja kukosa mali bakujje omukulu nkubuulira gwe Segujja eyayita Tichampamire you are nothing ne makire wafuna flat degree mu education byosomesa fu abana amanyi Arthur Mpamire ye teacher waabo basomesa nkubulidde erinnya lina siriyo you are dense okusoza ku information jenna kubanga nze nkumanyi gobo yagala kutegeera kubira nabakyala wa gundi kubira nabakyala wa kabaka bwa Rwenzururu Mpamire Arthur yamusomesa nkumanyi Arthur Mpamire gwajja kerinya mumanyi kati boda ku social media ne wepanka pamoto wali akumanyi nkumanyi you are dense kubuza bandi wa teacher obafunisa mbuta abana babandi bazijja mu standard high zani nataka kumanyi oli wano buza abantu oli musajja togenda fuka mu Nyarwanda kujja nga nawo gwo kubanyarwanda bana befula baganda tunwe twagala kimanya utubule open nawo oli mu Nyarwanda kubanga embwe tambula na mbwa tosobola sanga mbwa ngetambula na mbuzi very rare embwe tambula na mbwa temanyi kijja eno last family namwe mugenda genderamu washtegedde oli dancing buza nabagereka wa Rwenzururu yakubulira Arthur Mpamire yamusomesa ngandaba kubanga nzibanzala ku lubaga oli banza kuserwanga Mpamire Arthur yali nayo teacher kati guludawo buza abantu mbomanyo inachi oli mukali muto wafuna na flat degree mu education n'abana bosomesa bondaba kwa singa Mpamire kuyambako wali batajasona kusomesa wali kuzana Mwita Tichampamire iwe Muganda maybe you are just disguising yourself that you are Muganda ninga na uli Munyarwanda na nyini yamwita Arthur Mpamire mumanyi era ne yasomesa kuzana Alex Standard high mumanyi
nakugamba ngenda mpula nja kukwabya nga tomanyi nja kukwabya so Seguja do you copy unless you are not Seguja you're just disguising yourself that you're Muganda nga noli Munyarwanda so genda mpola mukulu tubamanyi ina ndao tubamanyi omulimu gwosinga okutera n'okusomesa kwa kulimu omulimu gwosinga okutera kufunisa abaana babandi mbuto ba student okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 kubanga you are celebrity uzala tukimanyi genda mpola fe tuli bako temujja tusobola tubamanyi bulungi yo akuba tusikanga oyo kamuleke let me reserve my point nenga kamuleke ne tubamanyi tubamanyi ateze guno omuntu ogwa gujjukira buli kimu kye nali nsomye kone kirali na yeko byonna mbimanyi so Mr. Segu, I hope you are copying this information. Gira mubuze gwegeno mbuze St. Francis Emengo buza akampamire St. Francis Emengo yatuliza ebanaki gendo obuze mukwano gwo the assistant inspector of police muletero Anatole mbuze huwa yangu ajja kubuli tojja kuddamu kunnepa kila kugendo obuze assistant inspector of police mukwano gwo kubanchi manyo he was once my teacher Anatole muletero mubuze ajja kubuli huwa mwayi so leme kunza nyirako ate muleke kumanyira bantu we are tired tuli bako unyo muza nyemiza just stating ati tunga muza tumanyi kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja mudduka mugwe kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja muddu ja kuddukawo fetuli ba step boni buli kimuntu kimanyi bako tusirika nduga abantu katubaleke bulisi but you are nothing apart from spying on your fellow artist je muliko na kupacha ankara chichuka chemmanyi temuna kida chemmanyi abantu bako balina ebizibu abana abandi bali mubawala babajja mu nsigo ojjana otikko obunya buli kulingo bakubira ddu kitegera so no sigenda bamalira biseera okujjako bajjukiza nti mwendabe nagamba ebintu biddako njala mulize bulungi nnyo nabagamba nti state planning okussa wansi buli muntu yenna abadde akola business mu Buganda ng'oli munene bagenda kubijjiko omusolo olyoka okitegerevu omwange wetwogerera eno tweet yakoleddwa ng'egamba bweti nti mbana penalty olw'okuba twamulemesa diiru y'emmwanyi mu parliament nejjo yakyogeddeko ng'ali mu kwogerako eri simanyi eggwanga lyoba lyawa mbana penalty you are not a Ugandan you are Rwandi. Right now, you are sending your agents from Uganda Revenue Authority moving around across Uganda, putting pressure and piling more pressure on more coffee processors across Uganda. This message goes like this. Coffee processors in Greater Masaka sub-regions have been given notice by Uganda Revenue Authority inciting that each factory shall owe medium is supposed to pay a VAT of added 5 million Ugandan shillings from Yugi shillings emitwalo kumi effectively from 1st July 2022. Nkabaddiremu. Ngabe nabagamba nti ona apulaninga okunoonya ssente mu ngeri yonna esoboka kati mana penalty lw'okuba nti emmwanyi zaamudibiri teraayira zitwala. Kati yataddewo etteeka ng'ayita mu kitongole eky'ababbi. Ekya Uganda Revenue Authority agenda atuuka ku buli byuma by'emmwanyi byonna ebiri mu Buganda ng'abagamba luli mbadde musasula omusolo gwa mitwalo 10 ogubakkiriza okukola omulimu ogwo kati okutandika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano buli alina ekyuma ky'emmwanyi mu Buganda basookedde Masaka onosasula miliyoni 5 okukkiriza okukola omulimu ogwo ono kati lw'okuba mu parliament kyalemye agenda kifu mana penalty agenda kufuna engeri gy'atandika okunyigirizamu abantu bano automatically abajje mu bizinensi abengeera era abange etteeka liri alese kubanga bwakuteekako miliyoni 5 just a coffee processor kiba kitegeeza automatically akujja mu business kitegeeza ki bwana agenda agamba abalina ebimu bikuba emmwanyi nti bataddeko omusolo kuva ku mitwalo 10 gwa mitwalo miliyoni 5 musajja atu miliyoni 5 agenda zijjawa ng'oli ayinza omuleetata n'emmwanyi ogikuba namwe emitwalo y'emmwanyi namwe emitwalo 10 n'etamu emitwalo 20
kati sera agenda zijja sobola okukola omulimu guno kitegeeza abantu bagenda kuvaamu mu bizinensi mpolampola namwe balina amaduuka bagenda bakola kyekimu abalina ebirundo byeko bagenda bakola kyekimu abalina bizinesi zeetambula bagenda bakola kyekimu kino bagenda kibakola okwetoola Uganda yonna mujja tegeera nti bana basajja balina plan eyavuwaza abasajja n'abakazi abali mu Buganda mu business pokitegedde bulungi kati gwali eyo akyagawumbidde ng'ensongira banga bw'olina okuba kyekiseera nno osituke bw'onoba tosituse ojja tuuka okweyaguza olujjo gy'obeera nti enjala zaakuggwako pokitegedde bulungi naye nga nfundikira gye tukoma okuwa omukisa manapenenika gurupu ke okututta nga tetwerwa nako kiba kitegeeza tumuwa obugumu n'okutegeera nti atwesobolera njala kubira omulango kutakungula buli muntu yena gy'oli omuntu yenna akuleetako olusiddiiki akuleetako akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwerinda ne bukya tegenda kutuuka gyeraga mutandike okunyiiga bwe munanyiiga omunyarwanda atannyo kye tuyita retaliation ate bano be basindisa okujja mu Uganda abangi tebamanyi Uganda ate tebatumanyi njala bagamba ekigambo kimu mutegeere obuyinza bwe mu ggwanga ate musigale nga mwogera so nga nfundikira eno message njagala igende eri mana peneti yoseti bahono tabasala mtano wa karekezi by names of Lumbuye Fred, the political activist based here where I am right now. Previously, towards the end of 2021, you tried as possible to kidnap me or to kill me, but unfortunately you failed. As we speak right now, on Tuesday you had a meeting in the State House in Entebbe with your first family or last family, and you discussed the second attempt of killing me or bring me back to Uganda alive because you wanted me dead or alive. But I'm here to inform you. I've already got the information and the details of people who are involved in this mission. Please go slow, because a man whom you tried to arrest previously is not the same man whom you are trying to arrest right now. Because you yourself, you might end up in hot soup or in hot water. This is a Soviet country. There is no blame game here. Go slow. I'm not an easy subject as you think. No, I'm here to warn you. I know what you've planned, and those people are boarding tomorrow. But this is to inform you. A man whom you tried to assassinate on 3rd August last year is not the same man whom you tried to attempt to arrest or to kill as you wished last year. I'm a totally different person. If you want to prove this, please visit Google, search my name, Lumbuye Fred. You understand the person you want to kill. I'm not an easy subject, and I'm not an easy package to export back to Uganda. I'm not scared of you, and I will not get scared of anything, because I'm speaking the truth and I love my country. And I'm here to defend my kingdomship. I'm here to defend my country. And I'm here to spread the information, love and peace and unity. So if you think that I'm going to be scared of the people you are sending here, they will get to know the real me. Because you think your bogus games you are doing in Uganda, the same games which are going to be done in other countries. You've tried so many times to assassinate me, but this time around, you might face it tough with your agents. Please go slow. Don't think you're going to intimidate me. No. I decided once and for all, I love my country, and I will stay in this struggle. However much challenges I'm facing, I'm ready for each and everything. Because our brothers and sisters have been killed, others have been kidnapped in Uganda, and others are still in jail for their right. You will not silence each and every Ugandan who is in diaspora and those who are still in Uganda. You are not the last president of Uganda. And your family may end up like any other families of people who tried to suppress their citizens. Politics is just a mere game whereby we need to use our head to discuss issues
and people decide whom to vote and whom to lead them. But you, to remind you, one, you are not a Ugandan. Secondly, we didn't vote you. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So I have all rights 100% to talk about Ugandan politics and to discuss issues concerned about things which are taking place in Uganda. Many people in Uganda are suffering economically, but you are spreading a lot of money in the names of keeping safe of your family and you to stay in power by killing your opponents. But please stop this, because your time is up. You understand? Mr. Mana Peneti, your time is coming, but go slow about me and go slow about any other Ugandan who is fighting for freedom and who is yearning for change. You can't lead Ugandans for 40 years. No, it won't happen. Soon or later, you may face all the charges and plus all your cocoons who are there traumatizing Ugandans home and away. May God bless Ugandans and stay safe. I'm here to stay. May God bless Ugandans and may God bless me too. Mwera mukama bankomere.